Wabaddewo duka ku bibanda by'emmotoka ebiri ku Pine mu Kampala emisana galera ekitongole kya KC nga bayambibwako poliisi bakoze ekikwekweto okukwata abantu abasimba ku mabbali g'oluguudo ssaako abatunda emmotoka omulundi ogusukka mugomo. Bakira batayiza bagezaako kudduka nga ekitidde kubadde kukubagana n'okugobagana. Ati mukuba muleke. Kino kiwaliriza poliisi okubakubamu omukka okubalagana n'amasimu bangogezaako okukakanya embeera nabo ne bajjana kusamba ennyendo kasuki y'amacupa. Abakesi bagenze maaso n'okubatayiza okukana nga 75 bakwatiddwa era abamu ne bakkiriza okwetaba n'abantu abakyamu yadde nga bategeeza nti si babbi era nga abalanguzi bage kubanga bulijjo mu kifo kino we bakolera. Oh no. Mwagala abakozi b'ebibi babeere wabula bavumirira engeri poliisi ne KC gyegenze mu kifo kyabwe nga tebategeeza n'abakulembeze. Akulidde mu kigo kino kuva mu kitongole kya KC Edrisa Kiwalabye ategeeza nti abantu bano boonoona omuddo n'embalaza ezikolebwa KCM. Emudde bawoninga pakinga wacha kwera nga balingirira omuddo kasisi batekusene nyingi yesonga bakiro tukedde okukola operaso kugamba waliwo abantu abakyamu abakolera ku Pine nga babeerawo kubba bantu. Waliwo ebibanda bisatu nga babbirawo abantu era tufunye complaints nyingi. Example last week twafuna complaints nga 5 wiki emu zivaawo ng'omuntu ajja n'agamba nina motoka gyentunda n'omusasula ssente n'abulawo n'enamba zi tezibeerako. Ssetimba Joseph yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.